ali tugenda otuwalinga Western Uganda waggulu Kalamoja ne wagwa land slides eyo yonna emayugwe eserere mu basindi eyo yonna tutuukeyo Kondiville ejja kutuusaayo emmotoka weeziri endabika yeekyo ndabira ddala ennyonyi weeziri nawe olabadde atulidde Judith Heard ekintu kyaliko olaba nga temuli fresh style fashion camera lights action bwe bulamu bwe tubeeramu Kondiville byegenda oleeta yaba youth okitegeera mu nyonyi lwe Uganda yonna mulaba abantu babataddeko first day olabanga ekintu ekiriko Judith Heard neyikyuli ate oba okyalinda kyokirala naye ng'ekituufu kiri nti tugenda beera effective twagala olambula all country twagala okwagaza bannayuganda what it is Uganda kyemutajagalamu ne mulowooza kiri mu nsi endala nakirala ate tukuyambako oba oyagala genda America oyagala tuwalinga hotel booking meetings ofunye obuzibu bwonna weekwate tours and travel gye bayita Kondeville ababadde batera kufuna obuzibu bwa requirements ze babasabye ku embassy Kondeville ate tuli mu nnyonyo awantu wali reachable tuli ku tawa yakomeka waggulu tulaba vibu lonna olyezo tukubira ng'oli eriggaba tukulaba gwe jangu wantu wali convenient wali fresh very soon era kyekituleese wala tolowooza tuzze ku lumbe tuzze kusayininga bamanyi we tugenda otambula omanyi sife bweiza otambuza just like that olina obooking eri gye tulaga advance team zigende hoteri abantu bamanyi nti tujja airport anyakukima ogenda kutula ku ntebe ki kunyonyi oyagala dirisa oyagala makati ebyo byonna Kondeville baba babyarengize bulungi tuka ku airport nga bakugamba welcome ani atamanyi Judith Heard ku byokwagala Uganda okuti representinga African wise abeera mu parks gye mutafuna mukisa genda tugubasembereza osobola omulaba up close n'omukwatako mu ngalo siki tali strange eri abantu nange kwendi okukulambuza tulina ennimi zonna mu Luzungu mu Luganda mu Lukiga mu Lunyarwanda mu Lusoga mu Luganda mu Lukakwa mu Lukyoliiko pamwe okitegeera tugenda tubanga tukutambuza Uganda tulabe cultures ez'enjawulo otegere n'abantu abamu gye babeera waliwo abayimbi basita bamwe nga babeera Kalamoja president wa Wuma abeera Serere olabeyo tukutwalayo Kondeville ejja kukutwalayo all Uganda love Uganda build Uganda kyetuliko okusinga. And in English, we are just letting the world know, we're letting Uganda know, we're letting especially the world, but diaspora, ababa bagala kubukinga. Holidays in Uganda don't look far. We are in Munyonyo, located at King's Junction, Bobo Airport. When you're driving from the airport to the city, just stop by Kondeville and book your trip. Uganda is beautiful. I'm sure right? Yeah. You don't know the results we have in Uganda, so it's about time you discovered Uganda. Kati obeera ng'ogenda tambula okumanya wano wali convenient tuyita wano nga tuli ku bypass ng'oli ku airport toyinza missinga flight byagundi oli okitegeera nti ate n'atandika okuseta n'atandika okuyomba ate watuuka ayimirira mu parking wano tukuddusa tuti paka ng'otuuse kuki airport okwewala ebyagundi ti ate simanyi nazze ku makya nazze kiro simanyi buuza gundi no tukucheckinga in to make sure oli safe oyitawo bulungi ne to make sure oli nnyo okoze ki ogenze your Kondeville tours and travels. Ladies and gentlemen, nze ichuli that come alongside Judith Heard, Miss Environment Africa. Mwina kye mutugamba ekirala webali nnyo kunyirira webalabika bulungi mubeere nga ffe bannaye abantu Judith akikubidde ebbanga naye munnange still fresh kitegeera mwegezagezaako abalala naye nga minzani ezitowa abalala bali eno tuli eno bali eno tuliwa tuli eno Gideon mugamba ali eno tuli eno waliwo taliwo as an ambassador already. I had pronounced myself with this company before, but I realized we had few things to set up.
I put it on hold, and today we have a fabulous office located in Munyonyo, too close to airport. As a tours and travel, we look so much about how you reach the airport, pickups, to travel the country, Uganda at large, making people love Uganda, build Uganda, to see the value in Uganda that you despair and hope is in another country. It is my very good pleasure to be among the ambassadors. Among them is Judith Heard, Miss Environment, and I'm so glad to be that we're going to work together. So help me God.